tuli ne Minister wa Yoweri Kaguta Museveni era ng'ono yaliko mulabe waffeeyo omukulu Dr. Hudaman gwe yajja mu kifo ky'obubaka bwa Parliament mu bitundu eby'empigi. Olunaku olwaleero nno weewaawo si waffe nnyo naye avuddeyo n'alabula His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Ojja kubuuza nti nno abadde amulabula kwani? Abadde amulabirako omukulu Nkwe Mpuga Nsamba ng'amugamba munnange oyo gwe weetaddeko ye Nkwe, tutambula naye eno tuyita naye byetukola tukubeeranamu naye. Baganda bange, mikwano gyange, ebigambo byebyo. Abantu batandise okweyogerera ebigambo bulijjo tubiwulira mu nkuubo naye kakati ne bannaabwe batandise okutandika nga babikuza era nga babyogera. So baganda bange, mukwano gyange, nyongero bajjukiza nti ebigambo mu kaseera nga byogeddwa nga buli kimu kikoleddwa naffe bannansi bye boogera bituufu ddala bye boogera. Lwaki babyogera? Tewali wava mukka nga tewali muliro. Nkwe Mpuga Nsamba mukama waffe weebereremu kuba kati ensi erabika ng'ekutegedde, abantu bakuzudde. Abantu eruusi amazima galwawo okuvaayo naye ate amazima gatuuka one time amazima ne gejjayo. So Nkwe Mpuga Nsamba olabika nga kawedde mudda kuba ku ludda side y'Abannayuganda bo balabika nga ebigambo bakutegedde. Wa Jehova ani akugula lwaki okola byokola zonna ansa. Bannayuganda tumaze okuba nga tuzifuna, tokyalina kyogamba bantu, tolina kyogamba. Entertainment buli lwatesa mu Parliament ayogera ku by'abayimbi, entertainment industry, copyright. Kwegamba kiganye ekya leadership kirabika kyali premature kuba kati nemugenda ku mikolo mu kifo kyeyandiyimiridde n'agamba nakoze kino ngenda kukola kino nga ffe bwe twakolanga. Agamba nti nze omukolo kannyimbe. Kwegamba kali kaasigalamu nze nali mwenyumirizaamu nga mmanyi nti ashiftinze. Naye ak'obuyimbi katekinze bigger part. It is very strong. Oh. Because that is the life he has led. Simgeya kuba I'm speaking in public, but that is my observation. Nga maama we. Naye nga nze mujjukire nze nasooka n'okukkiriza nti awangudde. Nkijjukira mu nsi yonna. Aga mpanguddwa. Ne mwebaza ne muyozaayoza. So ningamba omwana naye gwe tosobola kukikkiriza nti era ono omukyala ayagala kudda yesimbewo mu kafo kano. Bannange bano abantu tebakkuta. Bannange bano abantu baagala obuyinza. Wallahi era ali mugezako kusekeeterera akomewo mukana akafo. Wallahi ono omukyala we yabeerera mu kafo ako yalina ebifo nga 7 nga minisita nga MP yakwasaganya kino yakwasaganya kiri. Wallahi akomyewo era avuganye mu kafo kano. Kale singa alese muwala we oba n'aleeta mutabani we twandigambe nti okke alese agrumiza abaana abalese mu byobufuzi. Naye era stiiru awulira akafo kano akaagala. Banne bano abantu tebakkuta ate tebasiima na Mukama kyabawadde. Nze nali njagadde omukyalo ono. Mujjukira ebigambo bye yayogera n'agamba batuluddewo. Omanyi abantu bakoowa ne ngamba omukyalo ono ng'ayogera ebigambo eby'amakulu. Naye kati akomyewo alwanira akafo kano. Kale tukkiriza Dr. Hudaman ayinza okuba alina obunafu era alina walemereddwa ng'abantu abalala. Abantu bangi balemererwa mu nsi eno nga baali badde baweereza abantu ne bakolera abantu. Tukkiriza naye si kye kyandibadde ekituufu mukyala Ameria Kyambadde kukomawo mu kifo kino. Naye lwaki temukkuta bantu mmwe? Naye mu Uganda mwagifuula yammwe. Temuwa abantu balala kyansi. Omwana yakabeera mu Parliament omulundi gumu ekisanja kimu naye era omukyala akomyewo akulaga nti era ayagala akafo kano. Lwaki mulwanidde nnyo obufu? Nimwe mulowooza Uganda eno mwagigulawa? Naye bantu mmwe wallahi temukkuta. Bantu mmwe temukkuta. Naye lwaki temukkuta? Mu butuufu oyo omukyala we yabeerera mu kifo ekyo yalina ebifo nga 7 bye yali addukanya. Saawa eno yali badde awummudde ng'ali n'abazzukulu n'awummula. Naye era awulira ayagala kujja era akafa awulira akaagala.
kati olwo abaana abalala abaana abachajja baana kibe mugulumize mu byobufuzi yali badde kati twaligambe kyaleseeyo omwana n'agamba ono gwe nsonzeeko gwe muba muwa akalulu naye era ayagala kukomawo naye bano abantu ne lwaki bano abantu Uganda bagifuulanga yaabwe kati awulira akafaako Hildaman kalimu kamuluma awulira kamulumya omutwe Hildaman ina ebimulemye ng'omuntu Hildaman twamusindika mu parliament okugenda okulwanira bannayuganda bonna wamu oshegedde kyetwaddamu okumulaba ng'akola ng'ali simayambo alwanirira ssente z'abayimbi ne tugamba okay kale ayina ebimulemye ng'omuntu oshegeera naye ate si ono mukyala ate kudda kati kudda naye kati abalala balifuga kodi abalala bali kulembera ddi abantu kubanga mwenammwe mwennyini obufo mubulemeddemu mulwanira obufo mulwanira waggulu naye bantu mmwe nga temukkuta bannange Abannayuganda babawa obululu emyaka gyonna ono mukyala ali mu bukulembeze ono mukyala akulembedde mu bifo ebyenjawulo naye awulira ne kana akafo kamutta era akomyewo akavuganyeeko abantu mmwe nedda bwe batusiru bakulembera buno buweereza ojja n'oweerezaako n'ogenda n'olekera n'abalala ne baweereza era akomyewo awulira akafo akaagala era awulira akafo kamuluma akaagala bantu mmwe nedda mutulimbye nnyo wallahi mutulimbye nnyo akafo kano kati akafo kano kyakaagazaaki Ameria Kyambadde ow'ekitiibwa okulembedde obadde mu buli kifo kyonna weesimbyewo bakuwadde abantu beeyo bakuwagira baleke ekyoweerezaako kyekyo naye mu lwaki temusiima naye akafo owulira okaagala akafo owulira nti toli mu mativu n'oyo akalimu oyagala aveemu eroddewo afadhali wali tuleetedde omutabani naye bantu mmwe nedda bantu mmwe muyina emirulu sente ozifunye buli kintu okifunye obuyinza wabufuna buli kimu wakifuna oyagala ki okyayagala ki mulimba wamagenda following happy gadgets mu following bwesi na liking videos okukumi osobola okunzijukizaamu awo mu comment section egwe naye bantu mmwe mulimba industry copyright kwegamba kiganye ekya leadership kirayika kyali premature kuba kati nemugenda ku mikolo mufo kyeyandiyimiridde n'agamba nakoze kino ngenda kukola kino nga ffe bwe twakolanga agamba nti nze omukolo kanyimbi kwegamba kali kasigalamu nze nali mwenyumirizaamu nga mmanyi nti ashiftinze naye ak'obuyimbi katekinze it is very strong because that is the life he has led. Simgeya kuba I'm speaking in public, but that is my observation. Nga maama we naye nga nze bujjukire nze nasooka n'okukkiriza nti awangudde tukijjukira mu nsi yonna aga mpanguddwa ne mwebaza ne muyozaayoza so ningamba omwana naye gwe tosobola kukikkiriza nti era ono omukyala ayagala kudda yeesimbewo mu kafo kano bannange bano abantu tebakkuta bannange bano abantu baagala obuyinza wallahi era ali mugezako kusekeeterera akomewo mukana akafo wallahi ono omukyala we yabeerera mu kafo ako yalina ebifo nga 7 nga minisita nga MP yakwasaganya kino yakwasaganya kiri wallahi akomyewo era avuganye mu kafo kano kale singa alese muwala we oba n'aleeta mutabani we twandigambe nti oke alese agrumiza abaana abalese mu byobufuzi naye era sitiiru awulira akafo kano akaagala banaye bano abantu tebakkuta ate tebasiima na Mukama kyabawadde nze nali njagadde omukyalo ono
mujjukira ebigambo bye yayogera n'agamba batuluddewo omanyi abantu bakoowa ne ŋŋamba omukyalo ono ng'ayogera ebigambo eby'amakulu naye kati akomyewo alwanira akafo kano kale tukkiriza Dr. Hildaman ayinza okuba alina obunafu era alina waalemereddwa ng'abantu abalala. Abantu bangi balemererwa mu nsi eno nga baali badde baweereza abantu ne bakola tukkiriza Dr. Hildaman ayinza okuba alina obunafu era alina waalemereddwa ng'abantu abalala. Abantu bangi balemererwa mu nsi eno nga baali badde baweereza abantu ne bakolera abantu tukkiriza naye si kye kyandibadde ekituufu mukyala Ameria Kyambadde kukomawo mu kifo kino naye lwaki temukkuta bantu mmwe naye mu Uganda mwagifuula yammwe temuwa bantu balala kyansi. Omwana yakabeera mu palamenti omulundi gumu ekisanja kimu naye era omukyala akomyewo akulaga nti era ayagala akafo kano. Lwaki mulwanidde nnyo obufu? Nimwe mulowooza Uganda eno mwagigulawa? Ne bantu mmwe wallahi temukkuta. Bantu mmwe temukkuta. Naye lwaki temukkuta? Mu butuufu oyo mukyala bwe yabeerera mu kifo ekyo yalina ebifo nga 7 bye yali addukanya. Saawa eno yali badde awummudde ng'ali n'abazzukulu n'awummula. Naye era awulira ayagala kujja era akafa awulira akaagala. Kati olwo abaana abalala abaana abakyajja baana kibe mugulumize mu by'obufuzi. Yali badde kati twaligambe nti aleeseeyo omwana n'agamba ono gwe nsonzeeko gwe muba muwa akalulu naye era ayagala kukomawo. Naye bano abantu ne lwaki bano abantu Uganda bagifuulanga yaabwe kati awulira akafaako Hildaman kaalimu kamuluma awulira kamulumya omutwe. Hildaman alina ebimulemye ng'omuntu. Hildaman twamusindika mu palamenti okugenda okulwanira bannayuganda bonna wamu. Oshegedde kyetwaddamu okumulaba ng'akola ng'ali simanya mbu alwanirira ssente z'abayimbi ne tugamba okay kale alina ebimulemye ng'omuntu. Oshegeera naye ate si ono mukyala ate kudda kati kudda naye kati abalala balifugako ddi abalala balikulembera ddi abantu kubanga mwenammwe mwennyini obufo mubulemeddemu mulwanira obufo mulwanira waggulu naye bantu mmwe nga temukkuta bannange. Abannayuganda babawa obululu emyaka gyonna. Ono omukyala ali mu bukulembeze. Ono omukyala akulembedde mu bifo ebyenjawulo naye awulira ne kana akafo kamutta era akomyewo akavuganyeeko. Abantu mmwe nedda bwe batusibe bakulembera. Buno buweereza ojja n'oweerezaako n'ogenda n'olekera n'abalala ne baweereza era akomyewo awulira akafo akaagala. Era awulira akafo kamuluma akaagala. Bantu mmwe nedda mutulimbye nnyo wallahi mutulimbye nnyo. Akafo kano kati akafo kano kyakaagazaaki Ameria Kyambadde ow'ekitiibwa okulembedde obadde mu buli kifo kyonna weesimbyewo bakuwadde abantu beeyo bakuwagira baleke kyoweerezaako kyekyo naye mu lwaki temusiima. Naye akafo owulira okaagala. Akafo owulira nti toli mumativu n'oyo akalimu oyagala aveemu era oddewo. Afadhali wali tuleetedde omutabani. Naye bantu mmwe nedda. Bantu mmwe muyina emirulu. Sente ozifunye buli kintu okifunye obuyinza wabufuna buli kimu wakifuna. Oyagala ki? Okyayagala ki? Mulimba wamagenda okufollowing happy gadgets following bwesi na liking videos okukumi osobola okunzijukizaamu awo mu comment section. Egwe naye bantu mmwe mulimba.
Ebigambo byogeddwa buli kimu kimaze okukolerwa n'eggwe Ameria Kyambadde ebbanga liwamala nga oli mubaka wa Parliament mu bitundu eby'Emawokota bo bannamawokota bakufunamu ki bakazi mmwe na basajja mmwe abataagala kuva mu ntebe bakazi mmwe tuwooza mbu tulwanyisa Yoweri Kaguta Museveni kumbe n'enkwezenge z'abantu abatayagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abeere ku bukulembeze bwa ggwanga lino nazo mpitirivu naye nga ffe tubagamba tebitukwatako. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti ebyammwe tebitukwatako ffe kye twagala tukimanyi era omukulembeze waffe tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga afuuka ekyenjawulo ate nga tumuteeka mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga muno. Temujja tumalako mirembe, temujja kutusiriwalirako, temujja tujja kudda embere yaffe nga bannayuganda. Ekyo twongera obajjukiza nti tetwagala kumanya. Ate tetujja kumanyiza ddala bbanga lyonna. So byonna mubikole naye nga mukimanyi bulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency elected President of Uganda ali wamu ne bannayuganda era ajja kuba nga akola byonna ebisoboka okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe. So temulina kye mutugamba mmwe. Ameria Kyambadde ab'Emawokota baakugoba kkiriza nti wagobebwa tokyalina kiddako ate era toliba nakyo ffe kye twagala okukugamba n'okukutegeeza. Bannamawokota baasalawo bamanyi kye baagala.